Kulwa mwezi gwa musanvu olunaku olw'omusanvu olunaku luno ekibiina kya UNESCO kyasalawo nti olulimi Oluswayiri olunaku lukulu mu lulimi Oluswayiri tetujja kusobola kubeera na mikolo wano. Emikolo gigenze Zanzibar, abantu bonna aba East Africa bakungaanidde Zanzibar okubeera ku mikolo egyo egy'okuza olunaku. Kikulu nnyo eri Abafrika kubanga guno gwe mulindi okusooka kasookanga tubeerawo nti olulimi lw'abaddugavu lugenda kwogerwa mu United Nations. Twogera Luzungu, twogera Lufalansa, twogera Luchina, twogera ebyalala byonna ennimi ez'abantu abalala, naye kati olulimi lw'abantu abaddugavu Oluswayiri lwakkirizibwa nti olunaku lukulu. Kati ffe mu Uganda tubadde tuluddewo, naye nga African Union yasalawo mu mwaka ga 2020 nti ng'ogasseeko Olufalansa n'Oluportuguese, Oluswayiri nalwo bajja kulukozesanga mu African Union nga bagenze mu nkiiko. Abasaddeko batandika dda mu 2019, babadde nabo bakozesa English, Portuguese ne French, nabo ne basalawo nti Oluswayiri nalwo lujja kukozesebwa officially. Kitegeeza nti omuntu osobola okugenda mu Saddek n'oyogera Oluswayiri, ne balina okuwandiikira empapula zo mu Luswayiri, balina okufuna interpreter mu Luswayiri. Kati naffe ekyaffe tubadde tuluddewo kubanga constitution okuva mu 1995 yali etulagira nti Oluswayiri lulina okubeera olulimi olwokubiri olwa Uganda, naye kuva ebbanga eryo lyonna oba tewali kikoleddwa. Naye mu ndagaano yaffe East African Community mulimu ekiragiro nti abantu ba East Africa bonna balina okuyiga Oluswayiri, naye nakyo kibadde kiruddewo. Ne kati juzi cabinet ya Uganda twatula tukiteesaako nga tukkiriza nti tukitekemu amaanyi, tukiteeke mu nkola, kubanga bannaffe Abatanzania batandika dda boogera Oluswayiri, ne mu parliament boogera Oluswayiri, ne mu office boogera Oluswayiri. Abanakenya nabo balwogera, abannaffe Abandeba nabo balwogera, naye ffe tubadde tusembayo. Actually bakola survey mu East Africa nga ffe tusika omukira mu butamanya Oluswayiri. So kati naffe tugezaako okwesitula tukola ensonga eyo. N'olwekyo twasazeewo mu kabineti nti lwa bbalaza okuva ku ssaawa 3 okutuusa ku 4 tujja kusomanga Oluswayiri. Ku ssaawa 4 tutandike kabineti ya bulijjo twogere Oluzungu okutuusa abantu balisobola okuteeseza ddala byonna nga bitegeere bateeseza ddala mu gundi. Netusalawo ne palimenti tujja kuba traininga nammwe ab'amawulire kubanga mwewunda okutambuza amawulire, nammwe twabakolera module ey'okubasomesa musobole okuwulira abantu ebigenda mu maaso. Waliwo ababuuza nti abantu balina endowooza embi ku by'Oluswayiri. Kituufu, naye tulina okusomoka ebizibu eby'emabega tugende mu maaso n'ebiriwo ebipya. Kyewuunyisa nti mu Uganda, mu yunivasite yaffe esinga obukulu e Makerere, waliyo kitongole kiramba ekisomesa Oluswayiri. Abasomesa mu bakugu nnyo, balina ne PhD, bannayuganda bajja kwano ne bandaba. Kati Makerere University yegenda okutegekera koosi ezimu zijja kubeera online, oba ojja kubeera mu ofisi oba oli ku ssimu lyo ng'osobola okusoma. Ababirala bajja kutegeka okusomesa okwawamu okwabakulembeze. Bwe tunaava ku parliament ne tugende mu local governments nazo tuba training nga n'abaana nabo basoma. Ekiseera kijja kutuuka nga mu kyomusanvu okola Oluzungu, okubala, SST, Science ne Swahili, subject 5 obeere nga zolina okukola, osobola okugenda mu senior, ne mu senior nabwo obe nga olina okukola Oluswayiri. Nga kakati bwe kiri nti Oluzungu li compulsory, bw'otoluyita tofuna mulimu. Kati kijja kubeera nti nawali olina okubeera n'ezo ennimi ebbiri osobole okukyakala. Bwegenda Kenya Airways bakubuuza first mu Luswayiri, then bakubuuza mu Luzungu, hamjambo wa bibi na bwana. Ne bwegenda ku ya Tanzania. Kati ya Uganda Airlines aza bakubuuza mu Luzungu bakulisayo mu Luganda. Kakati kijja kubeera tteeka
nti nga wamala okwogera oluzungu alina okuddamu byayogedde mu luswayiri bapasanja nabo bawulire nti Uganda eyogera ennimi bbiri. Kaakati nze njogera oluzungu naye ndi musoga wano njogera kati ndi kwogera Luganda naye siri Muganda, so ennimi tujja kubeera nazo tugateko na ziri, tekina buzibu. Wogendeka oyogera Lusoga, obeera mu ofiisi oyogera Luswayiri. Asante sana.